Abaminisitiri b'obulamu babangudde abakulira ebyobulamu mu ggwanga lyonna nga bayiwako ekitone kya UNICEF mu bbendo bendo lyankole bawulidde ku nteekateeka y'okugema obulwadde obwa polio ogenda okutandika nga 3 omwezi ogujja mu ggwanga bwebayitiddwa kubadde ku baradisi bakawuna abakulira ebyobulamu n'abakulira amalwaliro. Omukulembeze w'ekitongole kya UNICEF Lydia Osiki ategeeza nti ekyokuteeka okugema kuno bakikoze olw'okukuuma abaana nga balamu. Okugema kuno okwa polio kwa kikungu ogenda kubeera nju ku nju. Bagenda kusanga wakaawo tebetaaga ogenda ku ddwaliro. Ono alambudde lwaki okugema abaana bakutaddemu abakulembeze ba disitulikiti mitendera gyonna. Ekirwadde kya polio kino ffenna tumanyi nti ekirwadde kya polio kiri mu Uganda era twagala okugema abaana abali wansi w'emyaka 5. Kati olwajjo twabadde ne district leadership mu region y'Embarara nga mwabaddemu RDCs ba FC5. Dr. Mugabe Francis nga yakulira ebyokugema n'okulwanyisa endwadde z'abaana alambudde ku bulwadde bwa polio. Si gwe gusoose okukola campaign eno ate ne enrollment ya health workers ebadde egenda eyongeramu. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti Dr. Peter Sebutinde asaba minisitule y'ebyobulamu kulaba ng'ensako ly'abasawo ebyali ekolebwako. About the implementation and the preparation, the local governments must be brought on board very fast. It is the first thing that we need to do when we leave this place. Z'ensimbi ezisoba mu kati 15 okusobozesa kuŋŋaanyiziddwa misinde gyateekeddwa okusimba eddiro lya Kabohe Center Form. Omubaka omukyalo w'Etolo Sala Opendi yajiikiridde omumyuka wa sipiika Anita Mongo ng'ababaka abasomi 30 be bagyeetabyemu. Omubaka wa Shemu Municipality Dickson Kateshumba ategeezezza nti okulira ekirowoozo eky'okuddabiriza eddwaliro lino kyava kulaba ng'abantu bangi bafa olwadde bwa sukaali, pressure n'ensigo n'endwadde endala. Ensonga z'ebyobulamu wano e Shemu Municipality ziri bubi nnyo nnyo nnyo. Oyinza okubeera e Kampala naye nga tomanya nti wano eddwaliro lyaffe lino erisinga general hospitals endala in terms of abantu abajjamu. Agambye nti ezimu ku nteekateeka ze kwe kusitula ebyobulamu okulaba nga n'abakyala bazaalira balonje. Timuli woodi y'abakyala abawala abasajja, timuli dental clinic. Project eno lubira okumala obukadde 200. Opendi Bubaka bwe yeetisse ategeeza nti Paalamenti egenda kulaba nga ebyobulamu biweebwa obutemwa ogumala. Even Jinats you want to fry. Nalebinyoga na dodo naye noyenda kukita mbuto kukisiika. That's why Honorable Sister is looking like the way she's looking. When wareba ko wekitinisa Sister oreba n'omuntu alikulya gye. You can fry your vegetables, but it would be important for you to also eat on time. Ali waswa yakusakidde egguli lino.